Munakenya Martin Achebi agenda okuttunka ne Kassimu Mutebi mu lulwana lw'omusipi gwa East Africa atuuse mu ggwanga olwaleero ne yeetaba mu kupima kw'abalwanyi okubadde ku Tavern Wood Kabuusu. Guno gwe mulundi gwa Achebi ogwokuna okulwanira mu Uganda ng'ogwasooka yalwana ne Ausimbata mu kibuga ky'Embalala. Mu kupima Abameganyi Achebi azitoye kilo 64 ate Mutebi n'azitowa kilo 62 n'obutuntundu 8. Abameganyi bano buli omu asuubizza okuleka munne mu kkubiro. Sigenda gamba nti mbamu n'okutala kona nakamu ndi mugumu twe nyagikoze mamala era mbasuubiza nti kikimala kimala omusajja ajja kumusuula nga nze. I did not travel all the way from Kenya to Uganda here for a lose. I came here for a win. Munwana z'ebikonde Frank Chiwalabi waakuttunka ne Munakenya asuubirwa okutuuka mu ggwanga ssaawa yonna. Wabaleesaani nze niwo kulwana kuba ndi fighter. Bwe mumaliriza ate nziremu nninda omulala nyaddako. Abategesi bagamba nti enteekateeka ziggiddwako engalo nga kati abalabi be basigadde okuwa bannayuganda enduulu basobole okuwangula bannakenya. Event yo tusuubira nti ejja kuba etandika ku saa 12 ba amateurs bajja okusookawo. Waliwo n'omwana omuwala ali very exciting. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.